Yes. Oh, click Aida. Oh. Enako. Yabo mukadde. Otambudde bulungi. Lyeringa eddagala. Naye nga linaakola. Agambe lijja kukola singa ndinywa bulungi ne mmalayo ddoozi kubanga nina okulinywa okuva ku Mande paka Lwakutaano. Kumala bbanga ki? Kumala myezi 6. Myezi 6 nga tusomba budomola. Kumala myezi 6 miramba. Mama atuwadde amagezi n'agamba tuddire ejjinja tulikubisa ebinyonyi ebyo 2. ngende embeere nga wali ewuwe nga bwenywa eddagala. Ekirala mbw abaana baganda bange baagala tunda mugabo gwange gwe nafuna ku taata nga afudde. Kati mbu ngende embeere nga wenywa eddagala nga wennima ne mu kibanja. Nange kati awo gosazeewo ki? Ntayi nze ŋŋaanye ne ŋŋamba maama ayagala nfiirwa obufumbo bwange kubanga kibanja. Nkuleke wano emyezi 6 owasa omukazi omulala. Habibu sisobola. Aida kankubulira omuganda agamba eriiso ly'omukulu awaddugala we walaba. Maama bw'aba akugambibwa atyo kitegeeza akwagaliza era si kuba nti ayagala ofiirwe obufumbo naye obulamu bwo kyekikulu. Kati ye aba alina kyalengedde nolwekyo mbadde nkusaba mukwano kale waakiri kikole ku lwange ogende. Myezi 6 si kyekintu ekinene. Otule wali jijja kugwako buli lunaku olukya lukendeza ku myezi egyo. Habibu kati naawe nkutegedde olw'okuba olaba nalwadde pressure kimanye essaawa yonna ngenda kufa. Kati onsindiikiriza ngende nfiire wa maama gwe wano osigale nga weetaaya kubanga toyagala kuyita ssemwandu owasa omukazi omulala. Wallahi ya Mungu ndayira nga ntya Allah sirina mukazi yenna gwe ntegeka kuwasa ate sikirowoozangako. Actually nze obulamu bwange bwasibira mu ggwe, so please kale waakiri yamba nze mukwano. Honey, trust me, kikolere nze kubamba nkyakwetaaga. Obulamu bwo kyekikulu mukwano. Kubuulira